Kulwa mukaga ba Uganda Muslim Council baita musabandisi wabo ajja base sechanze mu lubya baita bannamuli kubanjulira ensala y'omulamuzi Dr. Douglas Singiza yakuba omusanga abasiramu bali bawabidde mufti Sheikh Shaban Mubaji nga bagala likulire ekifo kye odeyo teyandibadde na ntuufu kubanga mufti wa Uganda teyali mu musango guno. Ozayoza mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubaji omwanange webale kutuuka ku buwangu. Omusango gwatwalibwa abasiraamu abamu abali ku lukiiko lwa General Assembly olwagana mu Supreme Council kabimugunya nti mufti yali ettaka lyatonze ery'obusiraamu. Abadde mufti wa Uganda Muslim Supreme Council twamumuzi bino olugudde mu matu g'ekibuga ekya Sheikh Abdallah Ssemambo abatwala y'omusango tebazikubamu makiikakiika bakalambidde nti balina obuyinza obukulembera ekitebe eky'e Kampala mukadde nga bawakanyizza ensala y'omulamuzi Singiza nti kuba yabaddemu kyekubira mongi. N'olwekyo twagala okugamba nti ffe bino Singiza byalaze twabiganye. Batuze olukiiko ku Taji Hotel ne bawakanya ensonga omulamuzi Singiza yagoberedde nga aweesala ekibagamba nti byonna ebyasalirwa teyabadde mu mateeka nga bagamba nti kkooti yabawa ennaku z'okusalirako omusango kyokka zaali tezinnatuuka omulamuzi naawe ensala ye. Kubanga omuntu yatuwa nti agenda kusala omusango nga 31 wabaddewo buli omu procedure nga bwetambula mu kutambuza empoza y'emisango yatambudde n'ebintu baloya baffe bebamuwa bye babadde alina okulifaalingako teyabyogeddeko wadde. Sheikh Ssemambo ategeeza nti agenda kuwuliriza ensala ya mulamuzi ekwasa obuyinza mufti Mubaji kuba abasiraamu balina ssemateeka kwe batambulira. Mu ggwanga lino ng'Abayisiraamu twagala okuweebwa ekitiibwa ng'abatuuze abalina rights ng'abantu abalala. Naffe mu buntu bulamu eddiini yaffe institution eri complete mu buli kimu kyonna. Wabula si abasiraamu kuba bakakamu kuba tebatudde nga bakutagenda n'amateeka mbawakanya ebyasaliddwawo kkooti. Twetaaga okugenda mu maaso n'okujulira kwaffe nga bannamateeka baffe puroguramu eyo bagenda ogitambuza tulaba ate ebinaddako. Ye Sheikh Muhammad Irumba ategeeza nti bakola ekisoboka kyonna okulaba nga bafulumya Mubaji mu wafeesi. Constitution oluvannyuma lw'okubanga yamusanga amaze okukola emyaka 22 Constitution yamuwa kiragiro kimu kuwaayo ofiisi atambule agende. Si mulimu gwa kooti okunoonya ani anaabeera mufti. Ate akolanga ssentebe w'olukiiko luno Isa Gula Mubaji akkirize awo mulimire byasobole okusigaza ekitiibwa kye. Badde aweewa amagezi nadda ku bbali n'awummula nga munne ow'ekibuli Seeka Ndirango yagamba bannange bwebanga musazeewo nti nze sisobola kuba kulembera obulungi n'awaayo nsonga ze n'awummula era waali mirembe. Ye Haji Twagwa Ivo omuwabuzi ku lukiiko luno abasiraamu kutunuulira ensonga z'obusiraamu n'obwegendereza agambye nti bakuwandikira pulezidenti bamulage kyekubira omulamuzi gwe yayoresezza ng'awa ensala ye. Tuli bakoowu n'abantu ng'omulamuzi Singiza era ssebo tugenda kuwandiikira mu butongole nga twemulugunya. William Mutyaba Nabudumonge bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.